Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tukulisaayo bwe natuwuliriza ku Pearl FM okuva mu kumulamu okutono n'okwongera kweteekateekera ddala darusu nga tugenda okubeera nga tugitambuza. Twerabira nti tuli mu programu yaffe manya obusiraamu olunaku lwakubiri. Tuli mu programu yaffe ekwataganira ddala olunaku lwaleero n'emaali y'abamulekwa ne mukadde waffe Sheikh Omar Kasule. Sheikh abantu bakulindiridde naddala Sheikh Ismail Abdul Majid Sempera. Naam. Omumanyi mpulira muwulire naye ayinza okuba ye mumanyi. Ibn Auf agambye nti ali mabega wa mizindaalo gye. Mashaallah, mashaallah. Awuliriza era emetegefu okubeera nga awandiika byonna byogenda okusomesa olunaku lwaleero. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Atulizo mulungi ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM mkibuga Kampala wano kusinzira okubanga tukuweereza. Twasembayo ku mululi gwaffe ogwaggwa wiiki ejaggwa Sheikh Kiriza sebo abawuliriza n'abategeeza obutabaawo obwo Allah subhanahu wa ta'ala omusiba gwe yali akugeredde edduwa ssebo ne bateekamu. Alhamdulillah. Edduwa ssebo baaziteekamu. Alhamdulillah. Era nkakasa nti kwe kuddaako n'amaanyi agamayitirivu. Yinzika okuba nga kwe kuddaako n'amaanyi agamayitirivu Allah subhanahu wa ta'ala tusaba agakukuumire. Naam. Twasembayo nga tutunuulidde aya ey'okubiri mu aya ezo eriziri indirect translative oba ezita nnyonnyola muntu kulambika nti kino kikole bwoti kino kikole bwoti. Olwokuba nti twatunuulira ku mirembe gyakulembera ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannaba kujja ne mu kiseera nga tannatumibwa. Waliwo obusika obwaliwo bwe twakoonako akatono. Obwo obusika bwali bwa mirundi bigiga bwe tujja okubulaba. Obusika obwo bwonna obwaliwo bwalinga tebutunuulira nnyo famire ya muntu ono avudde mu bulamu bwansi mu societies ez'enjawulo nga bwe tujja okuziraba. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala najja nga ssa ayati zino ez'enjawulo tadarrujan mu bitsi mu Luganda zeki mu bitundutundu oba katugambe nga azissa mu era steps era bitundutundu okay ng'ajja azissa mu bitundutundu enzisa ez'enjawulo. Muzimu kuzeyassa ziri aya zetwalaba ezisookera ddala yali mu suratu al-Anfal ya aya ya 75 nga Allah ategeeza nti obusika bulina kubeera ku abo abalina oluganda olw'omusaayi kwani ku mufu. Nga ekitegeeza busoose ne bugabamu buli yenna atali wa famire. Ne tujja era Allah subhanahu wa ta'ala twatunuulira mu aya eyaggwa yali aya yeyokubiri mu aya eziri indirect translative ezitakuwakiriya information. Aya eyo yali aya ya 6 mu surah al-Ahzab nga Allah subhanahu wa ta'ala twatunula tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okusenguka okuva e Makka okuyingira Madina yateekawo obusika obwali wakati waabo abasenguse be bayita bamuhajirina oba muhajiruna abaava e Makka nga besikira ne bagenda e Madina. Kati obusika bwali wakati waabo ne bali ababudamya ababudamya be bayita ba Ansari abaali ab'e Madina. Kati obusika obwo bwaliwo nga buzimbirwa ala ma kana fil jahiliya. Ng'embeera bwe yali mu jahiliya. Nga tannaba kubanga atumwa nga n'amateeka gakwakana ku busika tegannaba kubanga gakola ki nga gakka nga no byalingamu era protocol nti omuntu eyasikira mathalan omuntu eyasengukanga n'ava e Makka n'agenda e Madina nga talina kantu konna ontegedde bulungi ng'asobola okusikirwa munne oli nga talina wa Luganda yenna onaasenguse nga talina wa Luganda yenna ng'asobola okusikira munne gwasinkanye e Madina nga talinaayo wa Luganda yenna oba kategereka bulungi. Nekitegeeza nti oli eyalinanga baganda be nga bali bonna basenguse bonna ne bagenda e Madina baganda be baatekinganga over naddala abasajja oli eyalinanga abooluganda abaki
abasajja be batwalanga ebintu bye oluvannyuma lw'okuva kwe mu nsi naye yataalinanga oli bw'afanga abadde mu ba muhajiriina abasenguse okuva e Makka naye ng'abadde alina kaalinawo kuba bwatuuka e Madina ne bakola ssebo bizinesi ne zikwazza ne baddamu ne bagaggawala Allah n'abagaggawaza kakati abaafunanga ebyobugagga fi sadri al-islam azbajira aslu sadri al-islami ku ntandikwa y'obusiraamu lw'amateeka gakka kati abantu abo bagaggawala oluvannyuma lw'okugaggawala Allah subhanahu wa ta'ala egundi obusika obwo yabu ayada era tujja kulaba aya gye bujja insha Allah yes kugamba yabu supportinga ta'yidi mu Luganda tukiyita yabukwatirako yabuleka ne bugenda maaso nedda waliwo ekigambo kikokozesa nedda yabu kukangambe nti ekigambo supporting waliwo ekigambo kyenkozesa ekyoluga sikuwanirira waliwo ekigambo kyetukozesaawo naye kirabika kigenze bonna kijjukira nje kibagamba obusika obwo Allah subhanahu wa ta'ala teyabuzeyiza yabulika ne bugenda mu maaso waliwo ekigambo kyembadde njagala okukozesa naye kigenze kya Luganda kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga akola mu ngeri efaananako bwetyo nga bano bannaffe abalina ke balinawo abasenguse okuva e Makka bwe yafanga nga talina ba Luganda oli ali eri mu ba Ansari atalina ba Luganda ng'asobola okumusikira the same way era kyekimu nga n'oli oweeri bw'afanga abadde n'ebyobugagga ng'ono munnaffe omusenguse ow'e Madina ze nga naye talina bw'ali ng'ono munnaffe asobola okumusikira oyo atalina ba Luganda atalina ba famire Nabbi bw'atyo bwe yakikolanga era obwo busika ne bugenda mu maaso okumala ebbanga kumpi ndoza lya mwaka mulamba myaka ebiri mwaka mulamba gumu kitundu ku ebiri yes kakati ekyo ne kitambula bwe kityo kakati olunaku olwaleero era twongera okunnyonnyola ku aya ezimu ku ezo nga twongereza ku ziri ezaakulembera ye aya ey'okusatu eri mu suratu an-nisa eri mu suratu an-nisa yes aya ya 7 agamba Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم نعم kakati Allah subhanahu wa ta'ala muteeka eryo liri mu suratu an-nisa ng'ate era bwe tusanga ne gali amateeka amalala gagenda okutuwa obwanjulukufu bw'ensonga zino zetuliko mu aya eno jjukira wali tugambye Allah yakutulawo obusika obwali bugenda mu bitundu eby'enjawulo ebitali bya famire y'oyo abaafudde abatamulinaako musaayi Allah yabukutulawo ng'alaga nti ebyobusika oba obusika bulina kubeera ku musaayi gw'oyo afudde n'amala n'ajjamu n'abakkiriza min al ansari wa min al muhajirina n'akutulawo obusika Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yateekawo ng'ate yabusapootinga n'amala n'abusangulawo ekigere bulungi awo ne kituzaayo ku nasikhi abasoma nasikhi awo tukitegeera ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah subhanahu wa ta'ala bw'asangulawo etteeka mu Qur'ani n'alisangulawo either aleeta eririfaanana oba n'aleeta ate na'ti bi khairin eririsinga ku eryo kakati ne wano liri Allah yalijjawo ontegeera bulungi n'aleeta lino n'aleeta liri lye twasooka erya famire ne lijjamu bano bamuhajiriina ne ba answari ne bavaamu kakati n'ayingira ate mu famire kubanga bwe tunaasoma history akwatagana ku busika oyo atuwuliriza ajja kutegeera nti ddala mbutuufu iqtadat hikmatullahi tabarakahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala
ebigendererwa bye ojja kubisanga mu bigambo bino bitwogera n'okusinziira maakaana alwaqia kwebyo ebyaliwo mu kaseera ako. Sijja kubisosotola kati naye njagala tusooke tugende mu maaso nga kubira ekifaananyi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala onagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim agamba lirrijali nasibu, eyo laamu esoose bagiyita laamu almilkiya. Olwo tugenze mu nahawu ewa sheekhe waffe Idrisi Ruswabi hafadhahu Allah. Tugenze mu nahawu owa sheekhe. Yes, akkiriza okuwabulwa. Agenti lirrijali, laamu eyo laamu almilkiya eraga belonging, eraga nti abantu abo balina okufuna. Allah gan lirrijali nasibun, abasajja olwo tuli mu famire balina omugabo mimma taraka alwalidani, mimma taraka alwalidani, kwebyo abakadde ababiri, kitegeeza ababazaala. Oba Qur'ani ekunazaako bunaza, ebisigadde naawe n'okola ki? N'okozesa ku magezi agasobola okumalirizayo okusobola okutegeera Allah kyabayogerako. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abasajja, abaami, abaana abalenzi, ono yakunnyonnyola mu tafsiri nagamba nti lidhukuri sigari au kibaari, abalenzi bato, bakulu, bazeeyi, bavubuka. Kyogamba omulenzi wa myaka 2 yenkana n'omulenzi w'emyaka 5 hatta sabiyi ne yakazaalibwa bamugaba emaali, tiflu mwana wa lunaku lumu yenkanankana n'oli alina ekirivu ekirimu nakani enjeru, yatasawiyani fi nasib, ono kyafuna n'ono kyafuna n'oli kyafuna. Lirrijali eri abasajja nasibun, balina omugabo mimma taraka alwalidani, kwebyo bakadde baabwe ababiri, omwami n'omukyala, maama ne taata, biba birabalise. Ontegere bulungi? Wal aqrabuna, n'abenganda zaabwe. No, n'abenganda zaabwe. Owooluganda lwo bw'aba afudde, osobola okuba omu kwabo gye bayita first priority, ab'okumwanjo abateekwa